السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكوالو جانغمنا وكدبانغا باترابا nyongedde okubalamusa omulundi ogwokubiri nga mbagaliza emikisa n'emirembe n'okusaasira kwa Allah kubeere gye muli. Olwaleero biidhinillahi tabaraka wataala omudwama gwaffe mugumanyi omunene ddala guli. Lwaki ndi musiraamu? Lwaki banno olina okubagamba basiramuko emikwano gyo mu mbeera ennungi, mu ngeri y'omukwano, mu ngeri y'amagezi. Naye nga kati gwe tuli tikuba obusiraamu bwayogera ku buli kintu, naye kati tuli ku obukulembeze, al imaratu fil islam, obukulembeze mu busiraamu. Kati netuvaayo netutumuka ku ki, netutandikira ku Sayyidina Abubakar Siddiq Allahu oluvannyuma lw'okuba nti omubaka, naye tugwe twasobokerako okwogera obukulembeze ngeri gye yakulemberamu n'ebirala. Netugenda ku mukulembeze owokubiri ow'obusiraamu ku mulembe guno nga ye Nabbi Muhammad, nga Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Netulaba engeri gyalondebwamu, netulaba ebigambo byayogera, engeri gyagenda okutambuzaamu obukulembeze bwe, ensonga gyagenda okusimbako ennyesira. Netulaba lwaki ddala yali asaanidde ekifo ekyo, era ekifo ekyo kyamusaanira ekyokubeera nga yadda mu bigere bya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu kulembera obusiraamu. Olwaleero twagala twongere tulabe an-nizaamu al-idaari wal-qadaa'i wal-maali fi ahadi Abi Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Tukoneko katono nnyo ku ngeri gye yatambulamu obukulembeze bwatambula butya kuseri idaari bwa ofiisi, okuddukanya emirimu, mu kulamula, mu byensimbi. Tukoneko katono nnyo kubanga bingi. Fakad sara al-khalifatu Abubakari as-Siddiqi radiyallahu anhu fi an-nizami al-idari wa dawlati islamiyya ala nafsi an-nahji alladhi kana sa'idan fi asri an-nabiyyi aw fi asri an-nubuwati. Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu obukulembeze buno okutwalira wamu yabutambuliza nnyo ng'agoberera enkola yaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Yatambuza nnyo mu buufu obwo, era ebintu bingi ojja kulaba nga byasigala nga yabitambuza nga bwe bibadde. Ku saidi y'ebye kuddukanya emirimu, nzikanya y'emirimu, ku saidi y'ebyensimbi, ku saidi y'okulamula n'ebirala. Nolwekyo katulabeko wano katono ku taabuhu, yalina abawandiisi, era ojja kusanga abawandiisi wano era abamu beebo abali bawandikira Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, aba secretaries, abawandiisi mubo. Wa min kutabihi radiyallahu anhu Uthman ibn Affan wa Zaid ibn Thabit wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Mubamu ku bawandiisi ba secretary general abawandiika. Kati nga olwaliyo mu Uganda Muslim Supreme Council tulina ekifo akulira abawandiisi bamita secretary general, honorable secretary general, oluvannyuma ne secretary general abalala badipute be, basecretary ab'enjawulo ne bajja nga ab'ebitongole ebyenjawulo ku regioni, ku district, ku matwale paka ku mizigiti, nga kitwako kya Uganda Muslim Supreme Council bweri. Nolwekyo ne waliwo abawandiisi omwaliko Uthman ibn Affan, Zaid ibn Thabit ne Ali ibn Abi Talib n'abalala, naye abamu ku bawandiisi abaali ab'amaanyi ennyo.
ku mulembe ogwo. Ku saidi yebyo obulamuzi qudwatuhu abalamuzi bajjaji ku mulimu kwa Sayyidina Abubakar Siddiq radhiyallahu yalina abalamuzi naye nga mubo mwe mwali wa min qudatihi al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yali omu ku mulamuzi owokuntikko chief judge gamba omulamuzi owokuntikko yali Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar يتولى القضاء وظل مدة لم يأتيه متخاصمون لما عرف عنه من الشدة والعدل الذي كان يسود للدولة الإسلامية في المرحلة الأولى في مرحلتها الأولى. سنة عمر بن الخطاب ngabe yali omulamuzi w'okuntikko era yamala ebbanga ng'emisango mitono nnyo gye baali bamutwalira mu kkooti olw'okuba yali musajja nga w'amaanyi mu ddiini ate nga mwenkanya. Kakati naddala ntandikwa mu kiseera ekyo abantu baali bakyali bagonvu, baali bakyali bawulize, baali batya Allah jalla waala okusinga ku mirembe gyaffe gino. Kama qala sallallahu alaihi wasallam khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Omubaka atu yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti omulembe okusinga obulungi gwe mulembe gwange n'omulembe egiriddawo negiriddawo. N'ekyo gikoma okugenda mu maaso n'embeera okukyuka. N'ekyo Sayyidina Abubakar bwe yakulembera ate obulamuzi n'abuwa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar baali bamumanyi ku nsonga y'eddiini. Kakati abantu tebazza nnyo misango nga beegendereza obutajja misango kuba amateeka gaali gakola. Oluusi abantu abamu ekibeetera okuzza emisango, oluusi wabaawo obunafu mu mateeka gabaamu obunafuluzi naze omusango nga nkolamu nti nakuwayo sente nveeyo naye wali tewaliwo corruption, tewaliwo nguzi, tolina gwe wanguzi tewaba kigwaliwo nogwe enguzi akusalira omusango gusinge kyoja mu miro tewali gwaliwo kiwa. Nolwekyo ate nga tebasobola kuttira ku liiso kobeeraani mu mateeka nga galamula kyekimu. Tewaliwo baana na byana nga oluusi abalamuzi abamu abeekubiira. Temujjukira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam we yagamba nti law anna Fatimata sadaqat laqata'tu yadaha, kyafa ekiwanvu. Naye yagamba nti baali bagezaako okuwolereza omuntu ng'akuze omusango. Yabagamba nti Fatuma muwala wange n'amala bba basinga yabadde abbye mbadde mutemako omukono ng'osariya bwegamba ey'obusiraamu naye ng'obukakuzi n'obulombolombo bugobererwa. Tebagamba nti omuntu olubba nga bamutwale nga batemako omukono nedda si bwe kiri. Waliwo naaba ku TV bintu by'okusaagasaaga wano mu Uganda nga bamutema atema omukono musimanyi yabbye. Si bwe bityo babikola eby'obusiraamu. Oli bwabba twaliwa mu kkooti nawoza ne bamuwa ne balooya nanyonnyola naye sigaa nti omusanga oli abbye engatto nga mumutwala wali nti nga mumutemako omukono. Eyo mob justice obusiraamu tebugikkiriza. Nolwekyo nti amateeka ge galina okukola era ge galaba kyabbye akibbye atya bingi ebitunuulirwa oluvannyuma bwe balaba ddala nga obulombolombo bonna butuukiridde era abakulembeze ekkooti yemusalira n'abateeka mu nkola ekibonerezo ekyo
era eba gavumenti so si bantu ba bulijjo tuleme kuzanyisa ddiini yaffe ya bbeeyi nnyo kyekola bintu bya biti bya fujjo no liba fujjo wone gwe bakuba emiggo simanyi yayenda nagenda bankuba emiggo egyo gyonna kuzanyira mu ddiini tokkirizibwa kuba omuntu miggo 100 nti sharia yegamba sharia eragamba naye tegamba gwe muntu wa bulijjo tegamba muntu wa bulijjo egamba abo abalina obuyinza gavumenti muntu ayenze bwaba yagala mumukuba agende mu gavumenti yeweeyo bakuba emigo 100 n'ebyo nsimanya ani imaamu g'okuba era ayinza okuga nti banagonze n'amaana omukuba emigo negimuluma nagenda mu polisi bagenda kusiba obadde ogeza okubya omuntu olumbaganya oba yetagenze naye omuntu yena asobola okugenda ku polisi n'akuwaabira kyobola nti bagamba abakulembeze balina okukola ki bebalina okuteekesa mu nkola ebibonerezo ebyo kubanga bo tolina gyojja bawaabira gavumenti kooti nekyo sayidina umar bin khatabi radiyallahu anhu nga yaliyo omukulembeze owokuntikko era naye nga lisayidina abubakar yenyini kana abubakar siddiq allah anhu yakudhi binafsihi idha urida lahu wa qada ولم تفصل ولاية القضاء عن ولاية العامة في أهده إلا سيدنا أبو بكر الصديق ينغو mukulembeze w'obusiraamu naye kennyini yalinga alamula ensonga ezimu ono Sayyidina Omar ye mukulembeze ali eri waggulu omulamuzi omukulu mu kooti omulamuzi omukulu asembayo naye nga naye ng'ate omukulembeze w'obusiraamu naye era ensonga ezimu yaziramulanga era tewaliwo nnyo njawulo nti buno obulamuzi buli bwokka n'obukulembeze buli bwokka walam yakun lilqadai wilayatun khassa mustaqilla kyekyo mbadde njogera tiwaliwo obukulembeze bwanjawulo nti buno bano balamuzi bawukana n'obukulembeze bwonna obusigadde obwawamu kama kana al-amru fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama idh kana an-nasu ala maqrabati min an-nubuwah kubanga ngera bikyali ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulamulanga bikwatambula era bikwasigala kutambula kubanga abantu baali basemberedde nnyo n'omulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu baali bakyali balala nnyo n'olwekyo ne Madina ne mu bitundu ebirala walingayo abalamuzi abalinga balamula ku nsonga ez'enjawulo ez'obusiraamu era bonna wa amara abubakari allah anhu mu'dhama alqudati walwilaya alladhina ayyanahum rasulullah sallam era ojja kulaba nga sayidina abubakari abalamuzi abaaliwo mu kiseera ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era beebo teyalina gweyajja kwegamba mugende mu maaso n'okulamula sayidina abubakari ebintu ebisinga yabireka nga bwe byali abantu bonna baali balondeddwa ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku buvunaanyizibwa obw'enjawulo bangi yabalekanga bwe bali talina nnyo kyeyakyusa nnyo kubanga baali balondebwa omubaka Muhammad khairul khalqi kullihim kagamba asinga ebitonde byonna baba yabeesiga kati nga Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu tayinza butabeesiga maswadiru alqada'i fi ahadi as-siddiq radiyallahu anhu maswadiru kagamba obulamuzi babujjangawa gye bajja okulamula balamulanga beesigamye kuki basinzira kuki besembesa ki yalinga sources gye bajja okulamula ekisooka al-Qur'an al-Karim kulamula kwonna balamulanga okusinza Qur'an al-Karim kibenga bwe yalamula nga Allah bwe yalamula nga nawe balamula thani ekyokubiri as-sunnatu nabawiyatu sharifa batunulanga ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bikiri yayogera ku nsonga eno ensonga eno yajogerako ki ne balamulanga omubaka bwe yalamula sallallahu alaihi wasallam al-ijma'u bil istishara
era bagezaako okulaba abamanyi engeri gye beegattamu n'okwebuuza engeri okulamula engeri gye kwalimu kulemeka omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ahla al-ilmi wal fatwa nga babuuza abantu abamanyi. Nabwe kityo fakana Abubakari radiyallahu anhu idha warada alayhi nadhara fi kitabillah amru. Sayyidina Abubakari bwe yafunanga ensonga yonna omusango gwonna gwe bamuwaabidde yasooka kutunuulira mu kitabo kya Allah agamba ki mu Qur'ani. فإن وجد فيه ما يقضي به قضى. bwe yasanga nga yetteeka erimunyonnyola engeri alina okulamula ng'alamula okusinziira Qur'ani nga bwe yalamula. فإن لم يجد في كتاب الله نظر في السنة. bwe yabanga tafunye etteeka lirambulula naliramula nsonga gyaliko mu Qur'ani liyinza okuba mwe liri nga talirabye. Kyeyakola nga akola atya nga adda mu sunna ng'alaba enkola y'omubaka Muhammad sallallahu ensonga eyo yagiramulako yagyogerako yagamba atya. وكان أبو بكر رضي الله عنه يتثبت في قبول الخبر. era yalinga yekkaanya nnyo ku nsonga ng'ezize nga tamala galamula nga tannagiwuliriza nnyo nogyekkaanya ddala etambudde etya. Ekikweberako kirigenda okulaba nga wano hadisi ya fan kubaiswata kabiswa فأن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تلتمس أن تورث فقال ما أجد لك في كتاب الله تعالى شيئا وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لك شيئا ذكر لك شيئا. ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس. فقال أبو بكر هل معك أحد؟ فشهد ابن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. tubadde kutugamba nti Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu byalinga alamulanga yegendereza obutalamuza bikyamala kwetegereza nokubuuza nokubuuliriza okumala tamala gayangwiriza kulamula ng'olwaleero. Abamu bangwiriza okulamula ate agenda okugira ati nti walamula bifu kintu kyalimu ekiti ekyo bakulimba obujuzi bakulimba tebwali bwe butyo. Nolwekyo Sayyidina Abubakar yalinga tapapa amala kwekkaanya nsonga n'agiwa obudde n'okubuuliriza. Nga hadisi eno emu gye tulabe ya Kabiswa omu ku basahaba ono agamba nti jajja yajja wa Abubakar amakulu waliwo yafa ng'alina jjajjaawe. Kati kyava jja Abubakar ng'abuuza ayagala mugabo gwe gwakusika gwayinza okusikira ku muzzukulu. Sayyidina Abubakar n'amugamba nti sirabirawo ddala mu Qur'ani yonna sirabawo mugabo gwe bawa jjajja. Ntiye kakati oluvannyuma nga tugambye yabuuzanga n'abuuza bannange mulina kyemumanyiiko mulina we musanga nga jjajja w'omufu alina omugabo gwafuna ku muzzukulu we. Sahaba omwe ayitibwa Mugira n'ayimira naga nti ye naliwo ng'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'awa jjajja oyo ng'eyamuwa kimu kya 6. Kiba kitegeeza taata abataliiwo, kiba kitegeeza jjajja taata butakola ki oba jjajja maama tuli ku jjajja omukyala kitegeeza maama abataliiwo, maama w'omugenzi nga waliwo jjajja. Mukitegere bulungi, maama bw'abeerawo maama w'omugenzi maama yekka yafuna jjajja tafuna. Naye omuntu afudde maama we naye yafa naye jjajja omukyala azaala maama we yafudde maama we yafa naye ye waali gwe twogerako wano ye yajja ku mulimu gwa Abubakar Siddiq Allah n'agamba nti owange omukulembeze w'Obusiraamu omuzzukulu wange yafudde naye siina mugabo gwonna gwe nfuna mu maali ye. Sayyidina Abubakar kyava amugamba radiyallahu anhu nti munnange siina we ngulaba mu Qur'ani
kati Sayyidina Abubakar kyava abuuza nga yali nkola y'abaswahaba naye katubuuzeeko abange mmwe abali wano mulina kye mumanyi mu Qur'ani nga jjajja ono alina omugabo mu Qur'ani. Swahaba kyava ayimirira Mugira n'agamba n'agamba nti nsebo omukulembeze w'Obusiraamu nze mmanyi naliwo nze kennyini omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa jjajja omukyala azaala maama w'omugenzi n'amuwa kimu kya 6. Kyava mugamba okakasa olina akujulira bannange ebyo waliwo yaliwo nga omubaka agaba bw'atyo. Musajja yatibwa Ibn Maslama naye nagamba nti ekituufu nange naliwo omubaka Sayyidina Abubakar n'akola ki n'ateeka ekyo mu nkola jjajja ne bamuwa ekimu eky'omukaga. N'ekyo mbadde nkuleeta kyakulabirako kitono nnyo kimu kyokka ekikalagana n'obulamuzi nti Sayyidina Abubakar Siddiq anhu bw'atyo yalamulanga naye nga Qur'ani yesooka kyaba talabyemu butereevu n'agenda mu bigambo baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ate ng'agattako n'okwebuuza ku bantu abamu kubanga oyinza okuba gwe tewaliwo oba tokimanyi ng'ate wali wakola ki ng'ate wali wakimanyi. Kale nno bw'atyo tukolako bukonyi bw'atyo bwe byali. Kaakati yalina ku saidi y'ebyensimbi saidi y'ebyensimbi eggwanika ly'eggwanga finance yalina amiru ala baitul mal akama Abubakar Siddiq sahibahu Abu Ubaidah ibn Jarrah ala al-mal. Olinga to finance minister for finance kati ku mulembe ko Sayyidina Abubakar yateekawo akulira ebyensimbi minister w'ebyensimbi era bali bamuyita Abu Ubaidah ibn Jarrah oyo nga yakulira ebyensimbi ekitongole ekiddukanya ebikolagana n'ebyensimbi ebyenfuna ebyaki oyo nga yakikulira radiyallahu anhu. Majlisi Shura Sayyidina Abubakar Siddiq anhu yalina Shura Council olukiiko olwebuuzibwako ku nsonga ez'obusiraamu. Olwaleero laba Uganda Muslim Supreme Council naffe obukulembeze era tubugjeeyo tugenda tubukoppeeyo ojja kusanga sinaffe feka abasiraamu n'obukulembeze bwonna ebintu bingi tukoppa mu busiraamu byonna parliamenti ani bino byowulira gavumenti ebeera ku masiga 3 biri mu busiraamu. Sultatu atanfidhiya, sultatu alqadaiya, sultatu atashriiya. Amasiga 3 gavumenti getuddeko. Waliwo parliamenti lijesire kugamba olukiiko olubaga amateeka olukola ki parliamenti. Ne wabaawo executive olukiiko olukulu olusalawo. Ne tuba ne qadaiya judiciary ekitongole ekiramuzi ng'ega amasiga 3 agakwatiridde obukulembeze obw'ensi ezisinga obungi naye byonna biri mu busiraamu. Byatandikawo dda ku mirembe gy'abasahaba. Nolwekyo ku mulembe gwa Sayyidina Abubakar okubyawulya dda bwe bityo era byajja bitandikawo ebityo. Nolwekyo bikadde buli kyonna kyolaba nga kirungi enkola yonna ennungi eri mu nsi muno yonna ekoppebwa mu busiraamu. Yonna etwifuna obule tulikola omulamu ogwego bingi nnyo byolaba
byonna byolaba oba mubukulembeze oba muki byonna babikopa mu Busiraamu kubanga Qur'ani bibigabo bya Allah omutonzi w'ensi eno n'ebirimu ebitagenda kuvaawo. Al-Qur'ani huwa mujizatul khalida, kyekyamagero ekyokubeera ebbanga lyonna. N'ekyo byonna mu ebirigabo bya Allah tewaliwo ojja bisanga. Kakati Allah yatutonda atumanyi, kakyovula nti bw'ogyekwatako oba omaze oba ogenda kwesiima. Naam, n'olwekyo nti Sayyidina Abubakari naye yalina Shura Council, olukiiko olwebuuzibwako. Olwaliwo mbadde mbagana Muslim Council, katulina Shura Council eriko basheekha bakulu mu ggwanga muno, naye nga chairman waabwe kati ye sheekhe mukulu Sheikh Abdul Obedi Kamulenge. Tusaba Allah jalla waala amwongere obuwangazi n'obulamu obulungi n'okumukozesa eryokulaakulana Obusiraamu n'eggwanga lina okutwalira awamu. N'olwekyo Shura Council ne Sayyidina Abubakar yagirina eyo gye tugikoppa, yagirina kubanga Allah agamba mu Qur'an mu surati Al-Imran sura ne baya kusatu aya 15 washawiruhum fil amri, bebuuzeeko. Yali alagira Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye bagamba babuulira mwana waboobo nga gwe ow'omunaku okutu okunkumula. Etteeka lino terikoma ku Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wabula naffe ffenna abagoberezi be n'abakulembeze bonna. Allah alamuga ati bebuuzeeko. Shura Council songa yonna ebanga y'amaanyi nga ya Busiraamu, tulinako abasheekha bakulu abali ku lukiiko olwo abeebuuzibwako. N'ekyo gwe bw'ogenda awalala oba okoze ensobi. Bano ba Qur'ani basoma Qur'ani na aya, naye gwe n'ogenda ate kubona abasoma ebigambo by'abantu, obeera bano basoma ebigambo bya Allah jalla waala. N'olwekyo eyo yaliwo. Kana majlisu shura Abu Bakr Siddiq anhu yatakawanu min al-Faruq Umar ibn Khattab. Yaliko bano wammanga bamemba abatulanga ku lukiiko olwa Shura Council. Shura kitegeeza consultative, okwebuuza, olwebuuzibwako. N'olwekyo kwaliko bano wammanga n'ensikala ezisinga obungi ezimu zirina shura, majlisu shura. Ensi zonna ye parliament yala, balina parliament yala, balina senate yala, balina bagiyita amannya ag'enjawulo naye nga lwa lukiiko olwebuuzibwako ku nsonga enkulu eziba zendakisa eziba zitambula mu ggwanga. Naye lwaliko wano wammanga abamu ku bo mwaliko Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yali ku lukiiko olwo lwa Shura Council. Wa Dhi Nuraini Uthman ibn Affan ne Sayyidina Uthman bamuyita Nuraini kubanga yawasa bawala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam babiri. Yawasa Ruqayya, Allah namujjulula, nawasa Kulthum ne Allah namujjulula. Naye mbaka yagamba sallallahu nti singa mbadde na mwana abaana nga 10 abawala nga bafa nali badde mbakuwa n'obawasa nga ba Uthman. Tiyagamba ko nti sajja wa kisiraani waki yamanya oyo Allah bwati wabayageze. Naye olwaleero abamu n'owasa omukyala n'afa kizibu okuwa omulala ewalaika wa kisiraani. Okufa tebiriko kisiraani, eyo nteekateeka ya Allah ajaliyo kaseetuuka gwomanyi olina okugenda oba oyagala oba toyagala, oba osinza Allah oba tomusinza, oba omukkiriza oba tomukkiriza, oba olina ebirijo oba toyina, olina okufa. Kasete sawa zituuka, okufa si kibonerezo, olina kufa kubanga enteekateeka ya Allah. Ye family kugamba abatamu balina okuvaawo balabaddewo kati kubanga bonna buli wetuli waaliwo abantu. Awo oli oba wali poloti yo oba ettaka lyo oba kibanja kyo oba ennyumba yo oba kitongole kyo oba kiki, waliwo bangi bayitirivu abaali bannyinibo. N'olwekyo enkola ya Allah omuntu abeerawo ekiseera Allah kyeyamugerera avanyuma n'akola ki
najjulukuka nadda ewa Allah jalla wala gye yava. Nekyo ku lukiiko olwo twaliko tugambye Faruk, Sayyidina Umaru ne Sayyidina Uthmani ne Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib ne Abdurrahman bin Auf ne Mu'adh bin Jabal ne Ubay bin Ka'b ne Zaid bin Thabit radiyallahu anhum ajma'in. Abo bali ku Shura Council ku mulembe gwa Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhum ajma'in. Allah bonna abashime. Naam, nekyo Shura Council olaba ndowooza bateekako abantu nga ddala beebo ddala totolonda bulungi oyo mukwano gwange nolwekyo oteeka ddala bennyini abantu abalabika nti balina ebisaanyizo, bategera eddiini, balina obumanyirivu, balina obukkiriza, bajja kukola omulimu gutambule bulungi. Naam, ensonga endala gye twagala okwogerako wano nti ku mulembe ogwo gwennyini taksimu dawlati islamiya, ensi y'obusiraamu yali nnene nnyo mu kiseera ekyo, n'olwekyo bagendanga bajawulamu ebitundu. Hadha wakati kusimati ad-dawlatu al-islamiyatu fi ahdi Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu ila iddati wilayat, wa hadhi asma'u al-wilayat wal wulat. Eggwanga balyawulamu ng'olwaliro boolaba ensi ezimu owulira United States of America, states ezenjawulo bw'ozigatta n'ofuna America. Owulira United Arab Emirates, baliwo Emirates ebibuga ebyenjawulo bye baagatta nebikola Dubai oba ensi ya Emirates. N'olwekyo n'ensi endala zonna zirina, naffe wano mu Uganda era tulina districts ndowooza ffe, oba tulina ne region. Tulina region, kati mu Siyaamu tulina region 10 mu ggwanga lyonna, region 10 mu bukulembeze bw'obusiraamu bwa Uganda Muslim Supreme Council. N'olwekyo n'ensi endala olaba zirina ebibuga. Edda wano twalinanga simanyi babiyitanga naye nga bifugibwa gavana bagavana nga bavuga ekitundu ekyo kyonna, oba bakitaba terinnya Ndeerabidde bakitanga mu Luganda nga province kigamba. Naye kakati neeno ensi y'obusiraamu kyenga nti byonna bakoppe eno, bino byonna byowulira bakoppe eno musiraamu okwawulamu eggwanga, kuba tosobola kulifuga booti nga twelyawuddemu nga ddene. California district nyingi zisuka mu 10, eno ez'obusiraamu ziri 78, eza gavumenti nyingi. N'olwekyo nti nene eggwanga ly'obusiraamu kiseera ekyo ku mulimu gwa Abubakar Siddiq kubanga yo yali mukulembeze w'obusiraamu. Sayyidina Abubakar, head of state of Muslim country, the second head of state, kubanga yasooka yali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba president ng'ate era nabbi w'eggwanga ery'obusiraamu. Naye oluvannyuma n'addira mu bigere president owokubiri ow'obusiraamu, eggwanga ly'obusiraamu yali Sayyidina Abubakar Siddiq radhiyallahu. N'olwekyo eggwanga lyali ddene kati ne balyawulamu. Ekisooka al-Madina, Madina asumatu ad-dawlati wa biha al-Khalifatu Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bayawulamu ekibuga Madina, era yali kyekyali ekibuga ekikulu ekyeggwanga ly'obusiraamu, era ng'ekyo kyakikulira ye khalifa yennyini, kabwejumbira yennyini omukulembeze Abubakari nga yakulira ekibuga ekikulu. Newankubadde nebiro ebirala bikulira naye ng'era babikola. Naye ng'ensi endala bwezali amiru nga
Saudi Arabia sanga Madina wali amiri, Makka wali amiri waayo, Jidda wali amiri waayo, Riyadh wali amiri waayo n'abalala ebibuga byonna. Naye wali eriko owokuntikko Al-Malik Kabaka. Kati bano bakuwa n'okulira ekyo kitundu ekyo naye nga olina mukama wa ate owa waggulu gy'olipotinga naye nga naawe ebisinga kumpi obeera olina obukulembeze n'obuyinza obujjuvu mu kitundu omwo. Kati ne wano yo nga Madina, ekibuga Madina City yo yakulembera nga pulezidenti gwe tuyita pulezidenti amakulu Khalifa yennyini nga yakikulembera, kubanga mwe mwali kitebe kikulu era mwe mwali State House ye, ekyo nga nakigaba. Naam, Makka ekibuga ekirala naye kyali Makka, obukulembeze obulala bwali Makka. Wa amiruha Itabu bin Usaid wa huwa alladhi wallahu rasul sallama wastamara muddata hukumi Abi Bakr. Makka naye yalina gavana wa gavana wabani, yalina omukulembeze waayo ba amiru waayo kibuga Makka ayitibwa Itabu bin Usaid, era nga omubaka yali yamulonda, nolwekyo Sayyidina Abubakar yamuggyako yamulekako nasigala nga era naye amukulembererako mu kitundu ekyo. At-Taifu, Etwaifu naye waliyo amiru waayo era naye omubaka yali yakolaki, yali yamulonda wakarrahu Abubakar alaiha. Sayyidina Abubakar naye nayongeramu bwongezi sitampu naga nti genda mu maaso, omubaka yakulonda nze sinza kujjako, genda mu maaso okulembere obusiraamu. Etwaifu. Sanaa, ebibuga bingi wankijja kubimalayo. Sanaa waliyo omukulembeze waayo, Hadaramauti waliyo omukulembeze waayo, Zubairi waliyo omukulembeze waayo, Khawlani waliyo omukulembeze waayo, Najirani waliyo omukulembeze waayo, Iraq ne Shami waliyo omukulembeze waayo amiru waayo, Oman waliyo omukulembeze waayo, ne Yamama n'ebibuga ebirala. N'ekyo buli kibuga Sayyidina Abubakar radhiyallahu anhu yakirunanko omukulembeze amuyambako mu kulembera ekitundu ekyo, nga n'olwalira ensi ezisinga obungi nga mbagambye abalala balina states, abalala balina emirates. N'ekyo kubako abakulembeze ab'enjawulo bonna abakulembera ebitundu ebyo naye nga baba balina omukulembeze ate owokuntikko abakulembera eggwanga lyonna. Tugenda kulaba ku saidi y'ennyingiza. Mwami gwa Abubakar radhiyallahu anhu sente zitambuza eggwanga yazijjanga mu ki, yazijjanga wa? Kubanga eggwanga lyonna olina okulaba nga omaze okufuna sente, omaze okulaba amakubo agayingiza sente ezitambuza eggwanga. Tojja kutambuza ggwanga terina sente, kiba kyabulabe. Obukulembeze bwonna olina obupulaningira, olina obuyiiza. Kyobulanga aba finance bagamba finance and planning. Era musanga bw'obanga oli wa finance kambabuulira ati kati tuddeyo katono mu structure zaffe za Supreme Council. Tugamba ate sente waliwo nalijjuuzaawo nsebo ate kakati eggwanika teririmu kantu sina byempanika. Gwe olina okupulaningira eggwanika lyo ggwe secretary treasurer gwe, oba oli wa muzikiti oba oli wa Twale county treasurer, oba oli wa district treasurer, oba oli waggulu ku national, gwe olina okupulaningira ekitongole ekyo kyokulembera oba kyokulembereramu kulaba nti kifuna ssente. Noyiya amakubo tukole tutya, tugende mu masomero, tulina amasomero, n'obatuukirira abakulembeze nti abange obaeko ke muntu yamba tutambuze eddiini yaffe ey'obusiraamu. N'ogenda mu bitongole n'obiwandikira amabaluwa n'awala n'ebirala ng'oyambibwako n'ebitongole ebirala ebya zaka, ebya miraasi, ebya marriage, amabaluwa certificate yanaki, okulaba nti
ekitongole kyo kiba ne ssente zitambuza emirimu gy'obusiraamu. N'olwekyo kati ne Sayyidina Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu yalina ebitongole, yalina manya amakubo agavaamu ssente ezitambuza eggwanga. Mugo mwalimu azaka, mwalimu ekkubo lya zaka. Era mujjukira Sayyidina Abubakar waliwo omubaka bwe yamala okufa sallallahu alaihi wasallam, tujja kiganjira mu maaso awo, eriyo abantu abagana okuwa zaka. Naffe tujja kuwa zaka, ffe tuba tugiwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekka, kakani n'ebirala biwanvu tunabigaziya omundi omulala tuba tufunye obudde. Naye Sayyidina Abubakar okubamanyi nti ekikubo lya zaka ng'ojjako okuba nti ibaada era mpaji z'obusiraamu, naye ate lyerivaamu akasente akatambuza ate era obusiraamu. Gavumenti kayamba ku bamulekwa, kayamba ku bannamwandu, kayamba ku balina ebizibu ebyenjawulo, akayamba ku bawalimu, akayamba ku baduati abakola omulimu zaka. Nolwekyo era abagagga abatawa zaka mukola bubi, muzingamiza obusiraamu. Zaka yateekebwawo eyambe, era bagamba simanyi zaka bw'ogiwayo nga bagirya. Zaka yakulya, oyagala bagikole ki? Allah yagigaba dda. Naffe abamu twetambula sayansi waffe, naye nga zaka terimu nnyo sayansi. Allah yogera abagifuna. Nebino okuba pulaningira simanyi tumuwe sente asobole okukola ate nasobola okuwa zaka. Eyo yonna sayansi waffe si Allah tagambako nti kati omupulaningira otya onaabamalayo ddi obawe buli muntu gw'owaakole. Omuntu agala kulya muntu yasuze enjala, abaana babagobye, abantu 10 owaddeko omu mbwakole afune sente naye atandika okuwa zaka. So singa obadde abantu 10 ono yasuze enjala n'agenda n'alya ekyemisana, ono abaana gwe bagobye ne baddayo ne basoma, beebityo bebikola. Naye gati omanyi kakati ogiwa omuntu omusiya. Zaka teriiko nnyo sayansi, bawalimu munansonyiwa, bawalimu bannange. Zaka bagigaba yakuwa muntu oba mwagala kuwa abantu bakole kiwali aganye mufune sente endala, naye za zaka za muntu kuzimuwa, tomukolera puroguramu yamanyi kyagala okukola. N'olwekyo emutaasa kizibu. Kati nze omuntu omujala emuluma, kati omugamba nti alinda oli akola amuwe sente banyuma emyaka emeka, zaka bwejja giwe. N'olwekyo Sayyidina Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu mu makubo agaleetanga sente mwe mwali ekkubo lya zaka. Zaka Allah ayogera ku zaka, kala taala mu surati Tauba, sura eno ya 9 aya 13, khudh min amwalihim sadaqa, bajjeemu zaka. Era ensi ez'amaanyi eziramuza shariya, zaka bw'oba tosobodde giwa mu mirembe bagikuggyako lwa mpaka. Naye lwaki oyagala bagikuggyako lw'empaka? Bwe baba tebagikuggyeko manya Allah yajja gikubanja musango. Zaka si yakyeyagalire, bweyagala owa, bweyagala towa. Mpaji z'obusiraamu. Olina kubuuza sheekhe, olina kubuuza imaamu nti waayi bizinensi yange bweti ne bweti ne bweti, ndi mubawa zaka? Nti ye mpa kyenkana ki ajje akubale n'abakugu bajje bakole ki, bakuggyemu ebbanja lya Allah. Bw'owa zaka gw'ofunamu, gwawadde zaka gw'ofunamu, kubanga emaali yo efuna obukuumi n'emikisa. Mulaba emmotoka zisiriira, obutale busiriira, emaali esiriira. Oyinza okwekanga nga abamu Allah emaali aba tagiwadde bukuumi nga tebawa zaka. Sigamba nti buli afuna obuzibu mu maali aba tawa zaka, naye kingamba nti zaka y'emu ku bikuuma emaali yo, ebizibu ng'ebyo biyinza okukola kyo gisaanyaawo. Ekkubo eddala asadaqaatu, sadaka bane tuyitiza okusaddaaka. Saddaaka ezo ziyamba eddiini yaffe okubeera ng'etambula. Alghanima, ekkubo eryokusatu eryavangamu ssente lyali alghanima. Ghanima bye nga mulwanyi omulabe olutalo lwa ddiini, omulabe ne mumuwangula n'adduka. Kati waliwo ebintu byasobola okusuula. Falaasi basozeerabira ebiso edda walinga ebyo. Kati olwaleero
bingi, emmotoka ani tanka ani zonna ne bazisuula, olutalo lukoze eki lubalemye. Kati egyo gye bayita ganiima. Abaganda bakiyita oluusi minyago, naye minyago kiwulikika bulala, naye nga ganiima muwabu kirungi. Mu Luganda tuyinza okufuna Oluganda olusinga ku olwo, kubanga obusiraamu tebukkiriza ate kunyaga. Bino tebiba obusiraamu tebukkiriza kunyaga, tuba tetunyaze, naye omulabe tulwanye naye, omulabe awanguse, adduse, alina byasudde, oba tonyaze binyage. N'olwekyo Allah agamba mu surati Al-Anfal sura ya 8 aya ya 40, wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli. Aya mpanvu egenda mu maaso, naye kinjagaddemu nti Allah agamba nti mumanye nti byonna ebyo bye muba abalabe basudde ne babirekaawo ya Allah yalaga ntematema muteeko gumugenda eri Allah, amakulu mu makubo ga Allah yita tayagala seede talina kyayagala, naye amakulu Allah nga bye yannyonnyola ati zino baziwono n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amalala byajja tematema, abooluganda, abanaku, abatambuze n'ebirala. Ekkubo eryokuna alfai'u. Fai'u byawukana ne ganiima. Ganiima mulwana n'omulabe, omulabe ne mumuwangula n'adduka, kati ebyo byabasudde. Naye fai'u temulwana, omulabe adduka misinde, awulira buulizi nga musembedde n'atya n'adduka tunabirekaawo nga tewali kulwana kwonna. Kati ebyo babalese, era limu ku makubo agayingiza esente, era Allah yabitematema mu surati Al-Hashir sura eno ya 5 aya y'omukaaga. Qala ta'ala ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili. Al-aya Allah batu banyonyola nti ebyo mulabe byabadduse adduse yekka nga temulwanya atidde buti nadduka olubawulidde. Ebyo nno batutegeeza olutalo olw'eddiini lulina obulombulomu n'obukwakulizo, so si entala. Abantu abamu buli lutalo baluyita lwa ddiini. Oli alwana kikye, alwana nsonga ze, bigendererwa bye ng'alwambika nti aluyita lwa ddiini, kubanga buli oluyita olw'eddiini lufuna buwagizi mangu. Abantu abalina eddiini bw'ofa oyingira jjana kakati, naye olusinga entalo z'abantu balwanirira nsonga zaabwe endala, so si ddiini. N'eddiini bagikozesa nga ddaala kugamba basobole okufuna bye baagala, kyabulabe. Olwana olutalo olwo n'oluyita olw'eddiini, n'ofuna abantu n'obabuzaabuza balowooza bali ku ddiini naye nga balwanirira gwe muntu osobole okubeerawo. N'olwekyo olutalo olw'eddiini lulina ensomesa yaalwo. N'olwekyo nga oli bagamba nga nti jangu olwane nga tolwa ddiini, sooka omala okugenda okubuuza abasheeka bakunyonyole olutalo lw'eddiini luba lutya, lulwana lutya, kiki ekireetera lubeerewo, baani abali kulembera, so sigamba nti buli kye bayita jihaadi nti lutalo lwa ddiini. Azimu ntalo si za ddiini, za duniya. Naam, ku nsonga n'amakubo amalala ago gamu ku makubo ge twageddeko, waliwo awukaafu wakufu. Abantu bawangayo ennimiro, ebyobugagga byabwe, biki, amataka, ebyo nabyo bimu ku makubo agaleetanga ennyingiza. Enfulumya sente ezo okusooka ddala ku migosa n'Abubakar Siddiq Anhu, bino byowulira, ensi ezimu oziwulira ziwa abatuuze, buli mutuuze aba n'omugabo gavumenti gwemuwa. Ebyo byonna babikoppa, tubikoppa mu busiraamu. Sayyidina Abubakar Siddiq Anhu, buli musiraamu, buli muntu, sina musiraamu, buli muntu yenna mu gavumenti yafunanga sente eziva mu gavumenti. Omwezi bwe gugwako ng'ogenda wali ng'osimba nga bakuwa sente, okusinziira nga bagigerekanga n'okusinziira nga abantu bebafaanagana, ti ono afuna bweziti, ono afuna bweziti, ono ali bwati, ono ali bwati, ono ali bwati. Ensi ezimu zikyakirina,
ziwa abatuuze bazo bonna ssente bonna buli mwezi. Ffe wano mu Uganda naffe alhamdulillah ennaku ebiseera bitali byawala nnyo gavumenti yaffe yatandikidde ku bakadde ebawaayo essente. Saga kigenda mu nnyo naye nga nkimanyi babawa ssente, kyo kituufu. Nyingi ebyo birala baziba mu budde, ekyo kirala. Naye nga ekikulu nti ntandikwa nungi, eyo ntandikwa weeri kuba nti ensi endala zo zikikola, naye obusiraamu bwakikola dda ku mugabo bakali myaka 145 myaka 145 emabega nga bawa abantu ssente, gavumenti ewa abantu ssente. Buli muntu aba n'essente ze z'alina okufuna buli mwezi. N'ensi endala zikikola. Era ensi endala mwe muli manya okusoma nga kwa bwereere. Nolwaleero ensi ezimu alhamdulillah okusoma kwa bwereere, okujjanjaba kwa bwereere. Bagamba mutwe gy'amanyi enkuba gyetonya, Saudi Arabia kuba yo nabayo akabanga nga nsoma. Saudi Arabia okusoma kwa bwereere, ekigambo fees, ekigambo school fees tebakitegeera bulungi kubanga omwana asomera bwereere okuva lwe bamuzaala paka lwakoowa. Okujjanjaba kwa bwereere tebirimu kusasula nti obulwadde ne bukuluma n'olusente nzikubula wayi sente zambula nali ngenda oba ne bakkebanga ntwagala miliyoni emu naye togiyina n'obivaako nogamba wayi era zingenda kufa ate naagijjawa. Okujjanjaba kwa bwereere n'ebirala. Nolwekyo nekomegosanobakasidikano bino byatandika dda. Eno enkola ennungi erabirira abantu, omuntu wa bulijjo, efa ku muntu wa bulijjo eri mu busiraamu. Nolwekyo abakulembeze ffenna wadde nga tetuli basiraamu naye nga tuli bakulembeze, enkola ennungi tugikoppe ku muntu yenna aba agireese, tofuddeyo oba musiraamu oba si musiraamu. Kasabeera nga nkola nnungi. Kati ng'ebino ebyobusiraamu obutunulira okulabirira abakadde bannamwandu birungi. Obusiraamu byonna biri mu busiraamu, kulabirira bannamwandu, kulabirira abetaavu, kulabirira abamulekwa, byonna aya zijjudde mu Qur'an ne mu hadisi. Nolwekyo tubikoppe kubanga biba birungi. Era mu bantu abafunanga enseera zino gye zagendanga, njogedde okutwalira abantu bonna abafunanga, naye ate waliwo abantu abafunanga nga Qur'an era bwegamba mu Qur'an, innama sadakatu lilfuqarayi, abanaku, abaavu, abalina amabanja. Tunuulira eddiini yaffe y'obusiraamu, balina amabanja gamuyinze, zaka bwebeera tumuwa naddala nga amabanja gategerekeka, yagafuna mu bintu ebitegerekeka, so si bintu ate byakwejalabya ebyo birala. Naye yagafuna mu school fees, apangisa, omukyala yazaala, bitegereka yalwala. Obusiraamu bugamba bamuwa ssente, zaka bwebeerawo tumuwa ssente ezo, n'agenda n'akola ki, n'asasula ebbanja. Ekyo ebyo byonna byonna enkola yali okulebwa omubaka n'ogwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. N'ekyo kinabagambye nti enkola yonna ennungi, enkola yonna ennungi. Surati Tawba nabagambye ne ssuula eba ya 9 aya ya 6. Soma Surati Tawba aya ya 6. Allah alaga abantu betulina okuwa n'okuyamba n'okulabirira. Nagamba innama sadakatu lilfuqara, zaka wadde wano yagiyita sadaka gamu kumanya ga zaka naye nga era tegeeza zaka nti zaka tugiwa alfuqara, abaavu, walmasakin, n'abeetaavu, walamina alaiha, n'abakola omulimu gwa zaka, abagikuŋŋaanya, abagiwandiika, abaginoonya, abagisomesa, nabo balinako omugabo. Naye tebategeeza nti yonna kugitwala.
kange eriyo naffe abawalimu abakola ensobi olina awa zaka mitwalo 5 gyonna n'ogitwala gwe kunogaati walamina alaiha bagwe olinako omugabo naye waliwo n'emigabo emirala bitateekeddwa kwerabira abeetaavu naki walmuallafati kulubihim n'abantu betwagala banywere mu ddiini waffe rikabi mumuli abasiraamu abapya naki waffe rikabi abalina ebizibu ebyenjawulo abali mu buddu abali mu makomera olira obusiraamu bugamba abantu abo bayambibwe zaka ebayambi naye kyabo abatawa zaka bane tutunulire zaka tuddeyo buli muntu yebuuza empa zaka ndimba wa zaka ekisooka onimba wa zaka bw'oba tosobola kitegeera buuza kuba amasheekhe sheekhe nina edduuka lino nimba wa zaka ndi mulungi nimba wa zaka nina omudaala bwe guti ogwa bizinesi nimba wa zaka oluvannyuma lyoka omubuuze mpa kyenkana ki Uganda Muslim Council structure zonna zina ofisi ya zaka okuva ku muzikiti zaka kitwale ku muzikiti okukutwala bo bajja kulaba engeri gye bayinza okukikolamu ne percentage bazimanyi esigala ku muzikiti egenda ku twale egenda ku district egenda ku region ne national waggulu babimanyi oba twala ku twale tewaliwo mu busiraamu wano mu Uganda muntu atalina twale buli wamu amatwale weri gali 1500 n'okusoba bonna gali wansi wa Uganda Muslim Supreme Council abyetwale sibitegeera bulungi sinayo bamanyi genda ku district 78 twaleyo zakayo bo bajja kugize eyawansi ejja kuddayo neyawaggulu bajambuse biganyi genda ku region wali gye wakwangwira biganyi genda ku national ku kitebe kikulu eky'obusiraamu mu ggwanga n'olwekyo naye zaka tubeere nga tukola ki nga tugiwa kubanga etuyamba eyamba gwagiwa neyamba ne boogiwa abantu ne babeera nga bonna basobola okumala ebyetaago singa tuwayo tuwa zaka ne bitwale badde tuwa 10% abasiraamu ba Uganda ne tubala tuwa zaka 10% nga bawa zaka tujja kusangayo mwana atasoma tujja kusangayo omuntu asula bweru tujja kusangayo omuntu ekirwadde nga kibulumidde awo sente zabula ezimutwala okukijjanjaba teri naye ojja kusanga mu Uganda abawa zaka eyinza okuba nga eri 1%. Siina exact gundi statistics yennyini naye ekikulu batono nnyo ate n'abagiweera bagiwa mu ngeri bwetyo emu nga teyitambudde bulungi. Walgharimina abamabanja nabo baweebwa ku ssente za zaka wafisabilillah abali musabilillah muli abasoma nabo bayingira omwo n'abaddaawa wabuni sabiri abatambuze n'olwekyo bwe butyo okulemesa nabo bakasudika lanu mu butone nnyo mu bufunze obw'enjawulo bwe butyo bwatambula bwonna bwatambulira ku mulamwa era bwalimu emirembe abantu baali beeyagala tewaliwo bantu batasoma kifiizi yabuze tewaliwo bantu bafa birwadde nti ddagala lyabuze kubanga abantu baali bawa zaka. Nekyo mbakubiza omulanga tuwe zaka tuwe swadaka tusobole okutambula obulungi bulijjo ebiseera bye bitusalako. Tusaba Allah jalla waala tukume nga tubalamu ate tusinkanye omundi omulala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.